Byandejje ndi ku Tamadda oluvannyuma lw'abatuuze okukeera ku makya nga amawulire ag'entiisa gasaanikidde ekitundu kyabwe olw'abazigwa batannategeerekeka abaalumbye batuuze bannaabwe babiri mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero ne bakoona eddirisa ly'ekisenge kwe babadde basula ne bayiwayo amafuta aga petroli olwo ne babateekera omuliro. Era bwe tutuukidde mu kitundu kino ng'abatuuze bagamba nti ababiri bano bakyalimu akateetera wabula nga ensusu zaabwe zaabawe ku mibiri era bagenze okubatuusa mu bitundu eby'ekiruddu oba mu ddwaliro ery'ekiruddu nga taasiibewo taasulewo yali ku mumwa wabula bano bawanjagidde batuuze bannaabwe okukomya ebikolwa ebyekkonga bino ebitajjanza. Nze wentuukidde wano nsanze nga bangamba nti poliisi yazzeewo naye nga nze wentuukidde wano sinakugira bansoose kutwala abalwadde mu ddwaliro kyekango kyatuguddeko bubu wano zaabadde ssaawa nga 8 abaabaddewo bwe bagambye nti omuntu ow'ettima yayise emmanjo n'akuba eddirisa n'alyasa oluvannyuma n'abayira petrol n'abakubirako akati k'ekibiriiti naye mu bwangu obwo abatuuze basobodde okudduukirira ne bataasa abantu abo okubaddusa mu malwaliro naye ng'era embeera ekyali mbi nnyo ddala. Tusaba busabi Mukama aba abazza engulu naye tetulina kutegeera muntu yakoze ekikolwa kya bukambwe ng'ekyo eky'ettima ekitalinamu yadde akantu ak'obuntu muntu. Amanya Sessazi Pade chairman wa bodaboda ku Busabala Road. Tufunye wano ekikangabwa obayita emasajja ku ndi ku Tamadda. Waliwo omukyala abadde atunda ayina dayale nga era mu dayale mwennyini emmanju gy'asula. Naye abadde ayina omwami we oba mwagalwa we nga ye akolanga manerenda nga bawolera ssente wali ku 6. Kakati banyuse ekiro ssaawa 7 omulenzi n'ajja ew'omwagalwa we ne bajja ne beebaka naye ku ssaawa nga 9 ne bakuba eddirisa. Okusinziira ku batuuze bagamba nti poliisi yatuuse dda mu kitundu kino n'etandikirawo okukola okunoonyereza ku bazigu abakoze ekikolwa kino eky'obukambwe ku lwa 88 akatonyeze 8 y'obujjajja lwasa mayinja. Nze Munnabudde Olukenge Sharifu wano ku kyalo ndi ku Tamadda mu bitundu eby'Endejje. Mu ssaza Gomba omwami wa Kabaka w'essaza Gomba Kitunzi Mugabi Frederick Williams akuutidde abantu b'omutanda mu ssaza eryo okwewala enjawukana z'eddiini n'ebyobufuzi bwe baba bakola emirimu gy'Obwakabaka. Omusasi waffe Patrick Serugo kaatuwa ebisingawo. Kitunzi Mugabi agambye nti Ssaabasajja Kabaka agatta buli muntu awatali kusosola mu mawanga wadde eddiini oba ebyobufuzi tinga n'olwekyo abantu ba Kabaka balina kukolera wamu ng'ebyo tebabitunuulidde. Oweekitiibwa Mugabi Frederick Williams yasinzidde ku mbuga y'essaza Gomba e Kanoni mu kwaniriza abantu abakyagenda mu maaso nga bawaayo obuyambi eri ttiimu y'omupiira ey'essaza. Kitunzi agambye nti emirimu gy'Obwakabaka gijja kugenda bulungi mu maaso singa buli muntu yeenyigiramu awatali kulowooza kuwa gyagwa mu byobufuzi oba eddiini ye. Era n'agumya bannagomba nti Gomba obutawangula mupiira gwayo ogwagguddewo empaka n'essaza Buddu tekibamalaamu maanyi nti olw'okuba ttiimu y'essaza Gomba nywevu. Ndi musanyufu olw'enteekateeka ezikoleddwa okulaba nga empiira gy'amasaza gitambula bulungi essaza lyaffe livaayo n'obuwanguzi. Kino nga kirabikira mu ngeri enteekateeka gye zikoleddwa mwami Musaasizi n'olukiiko lwe olukulembera Gomba Lions ate n'ekitongole ky'emizannyo ekikulembera omwami Kimuli olw'enteekateeka zino ze bakoze ennungi ezireetedde ne bannamikago nga Wakakumbucha okuvaayo ne batuyamba ne batudduukirira n'obukadde 2. Omukulembeze w'eggwanga naye n'avaayo n'atudduukirira n'obukadde 5. Mu bamu ku bongedde okuwaayo eri ttiimu y'essaza Gomba be ba kampuni eya Ekyama Enterprises abakola ekyokunywa ekya Wakakumbucha nga bano beeyamye ettu lya bukadde wa shimisa 20 eri ttiimu y'essaza Gomba. Era okusinziira ku mwogezi wa kampuni eyo Saz Sido agambye nti basazeewo okukwatizaako ttiimu y'essaza Gomba nti olw'okuba ezeekola bulungi mu mpaka z'amasaza. Kuba CBS nze Patrick Serugo. Mu ssaza Kyaddondo ng'ensi yonna yegasse okulwanyisa ebiragalalagala naddala mu bavubuka. Ssentebe w'abavubuka mu bubakaka bwa Buganda Derrick Kavuma yeewezza okulwana amasajja okumalawo omuze guno mu bavubuka ba Buganda. Mu kwogerako n'ekyabasa Kavuma agambye nti abavubuka bangi ensangi zino bagwirira eddala eddalu ne beenyigira n'ebikolwa eby'obumenyi amateeka ng'omutawana gwonna guva ku kukozesa ebyo ebitamiiza. Kavuma avumiridde n'abavubuka naddala abali mu kisaawe ekyokusanyusa
mu kisaawe ekyokusanyusa abasusse okukozesa ebiragalalagala nga balowooza nti ebijja okubayamba okufuuka abeetutumu ate n'okwawa obuvumu nga balinnye ku siteegi okusanyusa abantu kyagambye nti si kituufu n'akatono. Nga tugoberera ekiragiro kya Katikkiro kye yatuwa ng'abavubuka ba Buganda okuddayo mu bannaffe abavubuka okubeera nga tuvumirira enkozesa y'ebiragalalagala, twagala okulaba nti ensonga eno tuginyweza nga twegattiramu n'ensi yonna, okulaba nti tukubiza abavubuka okwewala okukozesa ebiragalalagala, bekkiririzeemu ate bakkirize nti Katonda kye yakuwa ng'omuntu kye kisobola okutuusa ku mbeera endala yonna ey'obulamu singa obeera nga okweseza bulungi ekyo Katonda kyakuwadde. N'olw'ensonga eyo tubakubiriza nga abavubuka buli omu yenna gy'oli ng'osobola okuyisaamu eddoboozi, kwata ku munno oyo gw'olaba nga avudde ku mulamwa, era abeera nga ambasada nti buli w'obeera wonna mu ssomero mu bulamu buno obw'ebweru, okubiriza abavubuka okubeera nti beewala ebiragalalagala tusobole okuzimba ensi yaffe ennungi ate tusobole okubeera nga tuzimba Buganda eyeeyagaza. Mu ssaza Busiro ggombolola ya Mutuba ebiri Kakiri ebakanye kaifube okuzimba ennyumba z'abapangisa ku mbuga yaayo mu kaifube ow'okuyingiza ensimbi n'okutaasa ettaka ly'embuga eyo okubbibwa abasaatuusi. Omwami wa Kabaka akulembera ggombolola ya Mutuba ebiri Kakiri Kawuki Anthony Lukwago ategeeza Kyabassa nti mu kiseera kino baakazimba ennyumba z'abapangisa 13 ku nyumba 25 ze beetaaga okutwaliramu, era nti buno buwanguzi bw'amaanyi bwe batuuseeko. Engeri ettaka gyeriraga nti tulina ttono twayiye okuzimbawo amayumba ag'abapangisa ag'amaduuka. Amayumba gano nga gayambako abantu kubanga gapangisibwa ku bbeeyi ya wansi, naye ng'ate ng'eggombolola beesobola okuyimirirawo n'essaza okutwaliza awamu n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Amayumba ago tugazimba nga galina okukola nga olukomera ku mbuga y'eggombolola kubanga engeri gy'eri mu ttawuni wakati esaalimbirwamu nnyo. Kawuki agambye nti babakanye ne kabifuba okuzimba kaabuyonjo ey'omulembe ku mbuga ya Ggombolola kubanga embuga eri mu kibuga naye ekikwasa ennaku nti ekibuga ekyo temulimu kaabuyonjo ya lukale abantu mwe bakyama. Olw'okubanga eggombolola bagitwalanga ekintu eky'olukale eky'obuli omu, weesanga nga embuga y'eggombolola efuuse kaabuyonjo y'abantu, buli omu waafuna waasobola okwewogoma waalaga naddala obudde obw'akawungeezi. Kaakati ekyo kitanula endwadde ne zeeyongera nga nnyingi, ne tukiraba nti ekyamazima omuntu omulamu alya anywa ateekeddwa okubaako ne waakyama. Kino nno kye kyatutanula okulowooza nti kyandibadde kirungi okubeera ne kaabuyonjo ate naddala abali mu mutima gwa Kakiri kubanga kaabuyonjo ey'olukale yo teriiwo. Mu ssaza Buddu abakulembeze n'abamu ku basajja ba Kabaka e Buddu basanyukidde nnyo Maasomoogi okuwaayo ettaka mu ssaza lino basimbeko ekibira n'ekigendererwa eky'okukuuma obutonde bw'ensi. Ettaka kugenda okusimbibwa ekibira kya Kabaka mu ssaza Buddu liri ku kyalo Kityaba ekisangibwa e Lwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu, era Pookino Judy Muleke omwami wa Kabaka amulamulirako essaza Buddu asinzidde mu lukiiko olutegekeddwa e Kityaba n'akikatiza nti enteekateeka ez'okusimba ekibira kino zitandise. Pookino yeeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda olw'okusima n'abawa ettaka eryo. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Ssaabasajja Kabaka eyawaddeyo ettaka okulaba nga tusimbako ekibira ekinene. Ensonga y'okusimba ekibira ekwata ku butonde bw'ensi. Obutonde bw'ensi yefe abantu n'ebintu ebiri mu nsi. Bwe tuba n'ebibira, enkuba esobola okuddamu n'etonyanga bwe yatonyanga, ate n'ebisolo eby'omu ttale kw'ossa n'ebitonde eby'omu ttaka ebibira we bibeera nabyo biba biziddwamu obulamu. Awo twagala okwebaza ennyo Ssaabasajja Kabaka eyawaayo ettaka okulaba nga e Lwabenge ku kyalo ekiyitibwa Kityaba Ggombolola Mutuba 21 Lwabenge yegenda okusimbwa ekibira ekinene ddala. Omwami wa Kabaka owa Ggombolola ya Mutuba 21 Lwabenge Frank Nsibambi asanyukidde nnyo enteekateeka y'okusimba ekibira kya Kabaka e Lwabenge, agambye kijja kuyamba nnyo mu kufunira abavubuka emirimu. Twebaza Katonda olwa Ssaabasajja Kabaka okutuwa ekibira kino kye baatuleetedde naddala ng'abantu baffe ab'Ekityaba Lwabenge Bugomola bagenda kufuna emirimu, bagenda kubanga bwe bakola mu kibira, era kitulaba nti enteekateeka eno bwenaggwera abantu baffe ab'Ekityaba bajja kuba nga balina akantu ke bayingiza mu nsawo. Era twebaza Ssaabasajja Kabaka awamu ne Pookino okutwagaliza okulabira ddala nga Lwabenge Pookino tebalondobyemu okulaba ng'atuwa enteekateeka eno ey'ekibira kya Ssaabasajja Kabaka.